Abantu abasinga balemwa kumanya nti obulamu bwe tutambuliramu oyina bu maintaining otya. Era kyovala abantu abasinga bagobwa ku mirimu olw'ensonga tamanya bosi wo oyogera naye otya omu meeting otya. Tuba ne baboosi nga mikwano gyaffe naye bosi osaaga naye omukomawa era oyina kwogera naye ki baawo mukwano gwo oba kyaliwo oba just baawo oba taata w'abaana bo ebintu ebyo byawukana. Abakazi abasinga bali mu maka tebali mu lwa mirembe bali mu maka bafumba naye nga si be bafumba. Abasinga batuddewo lw'abaana era yagamba ntula lw'abaana omulala atulawo lwa ssente nti omusajja alina ssente omulala bamukwana lwa mmotoka lwe bamutuuzaamu n'alaba omutto n'agamba wano sivaawo n'ateebuuza nakugamba nti okufumintiriza nsonga ya bwongo abantu baagana kufumintiriza. Toyagalanga omuntu nti njagala Bina Beibe olw'ebbina oba olw'ekirowoozi. Singa agwa ku accident akabina ne kaggwako onoosigala omwagala. Singa emmotoka yefuna accident neggwawo omusajja onoosigala omwagala nga emmotoka yaggwawo. Tufuna answers tuba ne questions naye nga answers ntono olw'ensonga tetufumintiriza. So mu buli kintu kyonna ky'oyingiramu obulamu naddala ng'oyingira mukwano manya nti ekintu ky'oyingira sooka ofumintirize. Obufumbo si kusaaga. Omukwano si kintu kyangu nga wookera ku makya njagala chips and chicken. No. Lwakuba osanga omwana mu bbaala bamukwanye n'agamba nina boyfriend yankwanyamu bagenda kukyaki n'abaana n'obujulizi. Nze nabbi yaŋŋamba pasa yagamba nina ofuna omusajja bannange ono gwe nnafunye ono y'ono n'omutunuulira bw'oti n'omugamba gwe wafunye omumanyi. Ali avuga n'emmotoka nze pasita bannange yoyo gwe yayogerako. N'omugamba gy'avuga yiyo oba gye yazise. Gamba wabanga ye driver. Bajimade kujoza kujitwala ku mazzi yakusangidde. So ebintu bya love bizibu nnyo ate ebintu bya love bine enjawulo abantu gye baganya okutegeera. Era ffe ekitufudde ab'amaanyi ne mu ggwanga nti tufumintiriza. Njagala ojjuke nnyo akagambo okufumintiriza nsonga ya bwangu. Success and failure based on reason and reality. Okay, fumintirize. Abantu bafumintirize nnyo. Tulina wano ebiseera bigenda bituuka naddala mu Christmas seasons. Abantu bajja wano. Abawala beetegeka ne bagula engoye ne bagula obuleege obupya. Ne mwetega ne mulinda abasama. Nze ne bagamba abawasi basama basamaavu. Nze okwagala omusajja avudde Bulaaya mu Christmas season njagalamu avuga engege. Manti agenda kunfaako. Ajja kumpa engege buli lunaku mpuute neeyagale. Ate oyo ow'engege afuba nnyo okunfisiza omutwalo. Naye ow'engege abeetawunya ngege throughout. Anti kati gwe bw'ogirya kusigalako ekuunyako. Gwe oyagala nga tolanga ku ngege. Njirya. Nga musiibe mulungo. Akati bw'ogirya bw'owunya. Nedda. Emirimu mingi nnyo wano gye munyooma abasajja gye bakola naye nga abasajja balina obuvunaanyizibwa okusinga baserebu ne bano abayita ba simaati. Wali agadde ku musajja wa special. Mukwano gali amagaddeko. Kati okwagala wa special oyagala nga wa boda. Enjawulo ki eriwo ku wa special no wa boda? Owa boda ababoda batalaafiya. Bagaba okusinga aba special. Wa special kasita kuteeka mu mmotoka n'akuvugamu. Abakyala abasinga baagala nnyo emmotoka era singa abakazi abasinga balaga interview eno bejjemu amaalo g'emmotoka omusajja n'omuteeka ku mutto tajjukira kirala. Abamu bagenda mu laavu n'ayalabira n'okusaba kondomu nga bamutadde ku mutto naddala nga mutuuza ogw'omaaso nina mukwano gwange alina emmotoka azijja kusula motors mazimu ozitwala ozooza ozitwala somewhere aziteekako stickers ozijja kusula motors kusula bondi naye yasala n'obuyimba bwe ayinamu obuyimba bwa kasodde kiza naawe nfune ku ssanyu simanyi bwani obwo olumutuuza wali ng'atandika bulina ne numbers agenda akakuba n'ateeka mu ssinda leero wennisenule kwegamba ye olugira ng'amanya kanoko kakwasa era olugira nga nsuulamu kasodde era awunzika akwasizza. Kakati abakazi abasinga yolaba nti musajja avuga emmotoka amututteko amanyiramu nti nafunye musajja alina emmotoka. Njagala nnyo omuntu obanga oyagala omuntu sooka kufumintiriza. Sooka omutunuulire. Abakyala abasinga tebaagala basajja baagala abasajja ababiro bye baba bayina. Kyova olaba ebiseera ebisinga bagwa balemere batuuka ekiseera ne baba disappointinga
ne baagala okwetuga ne baagala okwewa obutwa abalala baagala abasajja ng'ayagala competition n'abyera emabbaawo amutwala Bulaaya era bbaawo yamuteko kyasubo zino birthday surprise naawe noyagala competition notuka okuwa ku mabanja notuka okwewola weteka mu class motoli bagamba ekintu kimu nti buli mukyala yandyegadde omuwasajja naye bw'oba oyagala emirembe mu maka go ng'oyagala onoonya omusajja wakufumbirwa atali wakutembeeya jja omusajja mu public oba gwe wejjeemu bw'obanga gwe muwa public n'omuteeka mu public abantu bamutegeere ebintu bino byabadde nkwese bivaayo nentegeera kyentutte bw'obijjayo n'otandika okusesema obusigo bw'ennyaanya naye nemanya ki kyentwala omanyi abantu bameka ebintu ebivuddeyo ne bajjamu embuto abaana bagwa kufuna accident emulala ne balwala depression yes osobola okumanya kyotwala naye omanyi bantu bameka abafunye depression olw'okuba bategedde ebyo betasuubira nga tulaba wano waliwo ababirina naye ng'ate bo sinalaba bwagwa ku accident mugumu nnyo aliwa oli omuwalawala anina oyogera ani ogamana w'abaana nnyo aliwa mukozi munnaffe mukozi muna mwasaba omusaayi asaba ddeni oyo bambi let me tell you something mugumu nnyo njagala otegeeza njagala babaleete bonna ekigambo kino public anjigamba ekigambo kino era njagala omanyi tulina obuzibu okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera ate si kwa buwaze ate tulina ekizibu ekirala atamanyi nti tamanyi that is a big problem atamanyi nti takola ki tamanyi kati obuzibu bwe tulina tabana kusasula basasule ko bateekeko obuzibu bwe tulina kumunya naye nga nkajjeeko ndi w'amaanyi mu ggwanga basasule nze era twesimye okulaba tuleese wano blandi ndi ambasada mulamba owa Sula Motors Sula Bond ndi ambasada mulanda owa lwaki onjogerera ndi ambasada mulamba owa Arms Up era mugende ku press store odawulinge Arms Up